kubanga n'okukuba abo bakirama nga bakubye eggulu nze Sergeant yekka yasooka okukkirya Mwanda weya nga nkute emmundu twalwanira Mwanda paati sawa 12 kulago gyomanya eggulu eno okubayisa mu kalituusa awo abalala bayise eno wansi wa gundi abalala bagenze peke kubanga ffe twatebera wano kwa Choli ini awo abasajja batuluma nga bukya donataaka nga bukya Mwanda weya ate ng'ogalaba amasasi omanyi ziri fulaati tuba mu fulaati naye nga amasasi ogalaba balinga kugamba abadivansinga ng'obeere mu kwambala waliwo wetwatukanga kyetugitukombowa e Uganda eno abantu bekolamu omulimu ng'abantu ogenda nga bakuŋŋaanya ebisigalya byaki by'Abaganda baffe abaagwa ffe tukuyita kugwa sikyo kati maama kati nga omanyi bagamba nga wali amalunda college awo ku ssomero babadde babattira awo obuwanga buli awo bava kwobo ne bagamba tugende egindi kati maama wange buli we yalabanga akawanga nga akatwe katini ng'olwo agenda kukaabira emyezi egi agamba yuno enyini omwana wange ate nga nze kagwe yazaala omwana n'olw'emiranga abaana bano abaafa ngeri gye bakuba nga ate gundi eri on radio call kwekana twajogerako mu Luganda siginora ye ng'ali wano waati ne driver wali system kulaki biki kakati neŋŋamba ani mugumu nsookeyo nyoka yangamba afande leka ffe tutuukeyo wono nsookayo abamu bajja kutya tebajja kujja neŋŋamba kale era omwana yaŋŋamba omusika yaŋŋamba gwe gwogamba ti ono woda yagenda nasooka okwale nakkiriza okumanya baatukuba engeri gye yeewetamu eti omusaayi gwayiikanga nga gulinga amazzi tugenda okulaba ngenda okuba tusigaddewo babiri ne Mustapha Nyoka naye nakka wansi kakati nze nvaayo wabula ku Mustapha Nyoka baamulabanga akka ne bakubamu awo amasaka amayitirivu ennyo nendaaza naye ninjiya engeri gyenzikamu ate ne enzikekana yali mbi kuba loola erijjukira nti kuliko obuntu weebuti bulinga amalobo babwisaamu webatimu nga basiba ettundubaali kati nze wano waliwo owereemugi nga wano waliwo owalapigi njagwawa wakati wano kati obuntu obwo ne bugenda bukwata buti mu sokisi nga omanyi nga tezaffe ziri obugwa buli babugumu nnyo kati mu kulwana bweti buveemu nengenda nduuzinga ki position eno nenkuba omutwe kwalapigi kakati ekyanyamba mu dakiika ntono nnyo maze okukka wansi tukubyambuzi nga tukyakuba bwetu tugenda okulaba omanyi batukubira waliwo akasomero bakayita anaka afande Kondere n'aweta ku kasomero kati aweta kasomero bwati nga ffe tupanuye extended emundu 6 netukuba mbuusi ng'abasajja balina ejjambiya mwambuusi naye twabatta wabula ate waliwo kisaategeera nakibuuza ne muganda wange Gita kuba abasajja twabakuba bwe tuti nga olaba emmoroka ezo weziri naye nga temirambo gigwena emabega saakitegeera Gita saakigambako twakuba wano naye emirambo nga tegigwena kakati afande Kondere wajja tukuba naye nga mpulira wano wasanyala dde so wonyigawo wooti engalo zikamunda waboose kakati ngenda okwetunulira wanti nga kano akantu sikaliiko kano nga tekaliiwo omanyi kati wenkuba kuli omutwe kandi buno bugulu bwereemugi kekajja gonna kawulira neŋŋamba aizulu nga mpulira neŋŋamba ekyo kisago oba kyekinsaze ng'omutima gwonna guli fokasinze wali twagikuba mbuusi ne tugijjawo kati afande agenda okujja nawe temoka givamu ng'ebuukabuuka bawalusimbe omugezi walusimbe eti walusimbe omanyi yayogezanga ekirimi oyo ne tupanuwa kakati bwenkoma okutegeera nga ndaba afande Kondere omanyi yakozesanga nnyo Oluswayiri nga lasinga otegeera agamba mfate walusimbe we komanda we Sergeant Mutowesira ngamba tenkoze eki ngenda okulaba njigyeko emmundu
awo wenkoma okutegeera okuddamu otegeera nkeera nga ndira kyosipito mu ddwaliro. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati olutalo olulala wenzijukira olwasingana zino eziyingira Kampala lwali Kona Kiraaka. Kona Kiraaka twagenda nga komanda yali omugenzi Fred Rwejema, Twaisi yali Afande Swale Sale Afande Sale yali Twaisiwe. Ne twakuba twalwanagana era abaana baffe naffe twafa nnyo, sijaga maffe tetufa. Twafiira ddala nnyo kubanga nze nali omu ku abo abasobola n'okuleetako emirambo embuyaawo oteeka mu firiigi. Twaleeta emirambo nga gyali giweranga biramu kina nteeka mu firiigi ne bakazi olite. Era abaana abasaidi yammwe era abaana boolaba waliwo abaana abo tulaba oluusi ku TV babatulaga ab'emubende bata Katolika bonna balema abafuna obulemu abasinga bonna Kona Kiraaka. Kona Kiraaka twekuba awo ndabira Afande Mulamba komanda n'akwata ekimashini gani n'ateeka ku kitwa n'atandika okukuba Fred Rwejema. Nakyova olaba omwami oyo Afande waffe oyo Katonda tukyaba amulamuza ekisa kuba yatukolerera nnyo, yakolerera nnyo kugamba be bamu kuba tuteekamu mulaalo okuleeta emirembe gino. Kati abamu tebagiraba naye abamu bakkiriza. Lwaki Kona Kiraaka yali nzibu nnyo? Kona Kiraaka yali nzibu olw'ensonga nti Kona Kiraaka eyo amagye agasinga ne bakomanda ab'amannya bonna baali Kona Kiraaka. Ate ng'eyo tugamba tetwateeka nnyo mulaka nti operation, tetwakitegeererawo gye bali Kona Kiraaka. Nga ne bakola ebyabwe ne besaali ne bekyabi wamu ne bapulaninga kati wano we bayita wano ebintu ng'ebyo. Balina emmundu ez'amaanyi nnyingi. Emmundu zonna ze babba ebbombo. Manyi nga tuwamba wano Kampala waliwo no yali Meja Kiyembo yali ono yakumaninganga National Youth Front ye Meja Kiyembo bajja ebbombo awo mu barracks. Era bwe lwatuuka wali bagamba omukyoli tugamba manga ge omukyoli mulango kila muntu anataka kwenda fata sisi. Kati emmotoka twasanga bazigize bazinuunyemu amafuta n'emmundu ennene ezaali awo zonna bombo manyi yali atirale zonna baazibba. Ebimu ku ebyo bye bakozesa Kona Kiraaka nga batukuba. Emmundu baazibba nnyo emmundu nnene awo ne bagenda nazo. Kakati awo nitumala Kona Kiraaka abatulwaziza batukoze ekiri kyekimu ebiseera ebyo batandika otulengera mbuzi z'omutawaana ennyo. Nange bye bimu kugulu kuno nagwa mwambu saidi ya Naka. Twalina emmotoka mu barracks eggulu. Emmotoka eyo twagigasaako erinnya twagituuma Lupepe nga nkadde nnyo okugawa yasense ebukabira ebyokungu naye nga yingini nnamu. Ng'emirimu gyayo kugenda mu nku kuleeta bunga ng'obwo oba waliwo kye tuyita special duty naye nga tugita odale sergeant waliwo odale office odale sergeant ne odale corporal. Kati abo bavunaanyizibwa ku lunaku baki balidde batya abagenyi bazze omukola mu kimwebaka mutwa mutambula ku road block owa kutwala mmere ebiki ebiwe. Kati ng'emmotoka tugikozesa nnyo. Kati lumwegenda babatuma abaana mu nku. Abaana kwaliko mu lulimi olw'amagye tuyita section.
twaliko abantu 10 12 section yali abavuga bamuta Sergeant Segawa yaliga yazo naye Sega mumuuliza wawe wambana kwa wapa ate bisere tetwalina masimu sinangiri jinjamu bulugwe mubuuzaga batamulabangako akati baba tuma mu nkusa gizanaka so aduli alinze yambu moka fubaji kuba moka ne bajikuba kwaonako abana babiri baba tabona abala ne babocha no bocha 12 baba ta ngera nambe singa yali bana bato nyonyi bali bana bato ko bate mwali mwana atuka miaka 18 aliri kati mwana nti najja ngo tujinwe twajinu ni nako nebola yajja nkira kusawa 3 na reportinga nagamba wali mu lukaya mmwe bajikubidanaka newa namwe ne wabuucha omuli kati amanyi batali zino mulimu abantu nga wonolaba timu z'omupiira naye bataliyani zenabera muko nga ndi mu bataliyani wali kugamba abakomanda naye nga aba oba tukwita kwekanya oba twalondebwanga kubeera nti yali esingamu kugamba abamanyi tetubaita bajuwaaji eyo era yeyaffe ye mu 39 omwana musajja oyo nenfa gye yafaamu olaba yafiira ku mulimu Reuben Kondere era ffe we balonda tugende tukole ki tulabe Moroka eyo bakubijja ati batuwa briefing sere nali patrol sergeant sergeant oba baba kuziza oba kugamba amaje mu bikinja mu oboli ababali wansibo babera 36 kati nali mpatuni wange yange yakulembera kati netufuna briefing kankugereza wano wetutudde nga wonolaba kati nti ovawa kukwininziwe kati Moroka yango manye Moroka zesulanga gap Moroka emunge eringa kukwininziwe eddako kati ngodda ngekatwe ngeringa kota yange eringa kukwininziwe kulembedde Moroka eddako enebanga ekibuye the gap ezo ninga twafuna briefing nga ono aba Moroka bajikubira awo wenkugambye bayitawo anaka kakati nga umanyi nti Moroka bajikubidde gwe nontebe ensubira olumanyi bulungi nti Moroka bajikubidde namasuba wali aduyi netufuna briefing tuvuye ku Moroka eyo nga tugiviirako ku Kyebusaabala then tupulaninge ng'egye tugenda okwasa osingamu aduyi wano tutambuzeewo bigere so abasajja bali bagezi we baamala okuba Moroka eyo ne bategeera tugenda kujja ne baadivansinga nga badda gye tugenda okuva kati ku Kyebusaabala ne bayisa nawo tubadde tusuubira okuviirako olaba batukuba nga tuli eno nga luganzi lwazza tetunaba na kulowooza kuva ku mmotoka era ne batuyisa bubi nnyo Moroka naffe twagiwonako twali bana nze omu ku abo abaawona mu Moroka bagikuba babazingako mwambusi bagikuba kyokka bano walinga mu mayiro namba emabega n'ekikulu nti olw'okuba ekiseera eyo tuba tumanyi obuzibu bwaffe tuli batono nga tetunnayala tuli batono ng'amagye gali gajjira osibye ebinu nti ate babakubye ebiki lwaki mwali temunnayala kubanga olwedde mwali mwamala dde okuwamba nga gavumenti eri mu buyinza anti olaba bwesobola okulaba abasirikale nga 2 tekali ke nayogedde wano nga neyanjula waliwo etwayise Kadogo origino kati abaana bali abasinga baali kwegamba nga bakyali tebalunalwana ku ntalo ate era kati nga ekyo kyebaita section kyenakunyumiriza nga tuyinza okubakuwa section ebeere commanding bono gwolaba obuvyo obubiri bamuyita corporal section naye nga ate bawuliramu bali bamakiwa bogamba nti nawe ndi mugumu
ng'olinanga bana bano bonna abalala tebannakuba na ku ssasi. Yayita buyisi mu training. Nga n'olutalo lwatandikiddeko lwe lwaze mu operation ezo bwe bityo okuyingira kampati yaliwo. Bano boolaba kati bannaffe batatulabawo mulimu n'aba 2 gumu nga naye musirikale. Kubanga nze nsuubira okuwamba Kampala naye sinaweza myaka 17 naye mbuzaayo emyezi obanga 3 ninaku nga 25 okuweza emyaka 17. Naye kati bannaffe bo bagayingira bamala kusoma. Kati omwana emyaka 13 ate nga emyaka egyo gyali gya ntalo. Kuba nzijukira nze nakulira awo mu Ndeeba awo nalinga ne maama wange engeri ke nagambye nti maama yanzaala omwana omwo omukazi ku mwana omu maama nga tanzikiriza kubeera wa jjajja ng'ayagala tubeera ffenna. Baali bamaama 2 nga business woman nga bakola mu owino omu. Maama yali asuubulamu okazaala omonde kati ng'ate aguza banne birime byonna matooke ng'aguza bano banne ate abakyala abalala ne batwala ku budaala abamu naye nga yaleeta mmotoka nnamba. Owulira kakati era 79 awo nalina emyaka 10. Olutalo lwa mini nga luyingira wano era okusoma ne kukola ki nekugaana. Twatambuza bigere ne maama okuva mu kibuga ng'olwo mu Tanzania kulw'emityana abatuuse e Buloba. Kati kuba mu kusoma kwaffe kwali kuzibu era kwekola nti muzeeyi twalinga eri mu nsiko nga ajja ne batukuŋŋaanya tumuyimbira n'azina n'okuzina. Naye muzeeyi ne afande n'eddala senga olutalo noluggwa afande batugamba omanyi baatugamba nga tugenda kuddayo tusome. Bagamba lwaki temwaddayo kusoma. Era kyenzijukiramu katono nti batuteekako mu baasi yali sitaya tugende tuddeyo tukole ki. Batusooka bakukuŋŋaanyiza erira nga omanyi obwana obuto oba twalinga 7 oba 10 mu mmeka. Kati emmoloka yali baasi sitaya nzijukira batutwala kusoma wa Mbarara. Baasi edduukako okuvanga oba wano ne mu kizimbe kiri bisawe nga 2 afadde kondere n'ajja n'ava mu mmoloka n'ajja mwala apige n'ajja ekiika mu maaso n'atugamba nani anaweerezea wanasikari wanasoma wanaenda kwa shule. Kyategeeza ani abagamba nti ab'amagye basoma. Kila mtu naenda kuipika kompola, kila mtu atawanyike. Sewo netuuka mu moto kukakana buli omu n'addayo gye yava mu unity ye. Aisho Katonda mugwe era olaba ate yali atoye oda atoyo afande okujja okusazaamu oda. Ate afande ebiri eri abimanyi. Era ebimu ffe otulaba mbeera mwe tuli muno ffe ebimu tugamba kuba kati tudde wano naye kati nombuuza nti naye kakati nti mukazi waakola kyawaka oba omuzukulu oba omwana simanyi. Kakati yalinga eno ng'amanyi bali bamukolera emirimu emiki emirungi so nga abaana njokulya abaana abamu abasinga bakadogo ekyabajja magye abasinga obungi kutulugunyizibwa babatulugunya ate abaana babatugunyiza oluusi bajja omanyi ffe mu Buganda ewaffe wasanganga ennyumba emu ng'evuddemu awalwanyi 6-7 mbuuza batya kumanga kati bajjanga awaka taata ne bamutta maama ne bamutta. Kati ng'olwo waliwo omukulu wa myaka 25 nga bwe bajja baddiringanwako kubanga nze nalaba ku mwana nalaba n'omwana w'emyaka 8 7 nga tubalina mu nsi. Kati abo nze nga ndowooza yange nakirowoozaako ndowooza buli bakimanyi nti buli we bawulira ekintu kadogo baba bakitegeera nti kadogo ateekwa okuba nga yava Bulemeezi Mpigi n'eggwanga lye baba balitegedde. Abalabi abasinga bali bava Bulemeezi. Ate Bulemeezi twandikira olutalo. Bulemeezi etandikira olutalo. Era Musitani teyava bakadogo.
ate waliyo olutalo abo bayingira ng'abamu bazze kuba kati seba abayingira amagye balafuna bbaluwa yerosi wano simanyi abakine bateekako emikono owulira nga ne bakubuza okubuuza soma kyenkana ki naye kati ffe abamu kati P5 P6 be baffe owulira naye kati bagamba baagala olevo kaga bo bajja mu magye nga bazze nako birimu kufuna mirimu kiraba yembeera bwe so lwe lutalo nze mu nsiko eyo mwalinga naye nze twalinga naye nze ebimu tetumulinaako tabbu naye bano bwe yagamba ng'omukolera wano kubanga amanyi nti twasoma kumba baali bakamanda lumu mpulira muganda agita ng'ayogera era ndoza yali wano ng'agamba muzeeyi baamugamba twasigalawo 9 obwana obuto 9 bwokka naye kati ffe tumwebazizza wadde ranka y'emu ate ffe tusukkaawo 8 nze ndi saagenti naye saagenti waliwo munnaffe be bamu kubalondebwa no ku radio Uganda nga muzeeyi akola ki awamba ng'azze wano olangirira y'omu ku abo abakuŋŋaanya ebicupa sekitoleko waliwo bamigadde abo owulira kati waliyo omuwala bamuyita nakanjakko era be bamu ku bawala abali awo mu lubiri nga balinaani nakanjakko anti kakati munayo ne watukuŋŋaanya gita saagenti era saagenti kati nkugamba kakati bali bakadoga basinga muli basaagenti ekitiibwa kya saagenti kyo mwakijjawo ate nga nkolerere okusinga na bano bannaffe abakayingira mu 2020 saagenti abanaki oyogedde ku kopola abane buve fera nka twazikolerera mwe muba naki wano buba buvi busatu okay era omulimu gwo majje obeera palatuni saagenti naye ng'era palatuni saagenti basirikale bameka boba okulembera abasirikale abawerera ddala 36 babeera wansiiwo kubanga mubeeramu bakopolo mubeeramu kopolo 3 balansi kopolo 3 waliwo nekituta senior private simanyi oba kati kikyaliwo kubanga ndaba ate abayingira mu 12 be basiniya munnange kufe ekyo nakyo kitiibwa ekya senior private nga talina kantu konna naye nga senior private kebe saagenti eno waliwo omusajja ayambadde saagenti ng'amaze nayo emyaka 3 kati ate gwe yagifuna jjo tosobola kwenkanankana naye soka ekirala saagenti zaffe zonna zitwafunanga bakadogo tewali gwe bawa saagenti nti olw'okuba ayozezza bulungi engoye za mukama we zaali za kupigana ke nakunyumirizaako nti nze nekyajingira emmundu eyange awo njagala tuteeko ku emmundu eyo gifuna otya munnayuganda oyo asobole okuba nga akitegeera kubanga mutandise okulwana emmundu zaali ntono ekyo kimanyiddwa oli ayinza okubuuza nti watandika olina eno wadvansinga bwadvances n'ofunayo eyakabi oba kakati emmundu ezo bwe bwali obuzibu bwaffe kati nga tuyinza okusalawo ne tugamba nti kati nga tuli wano kasozi mbulya nti waliwo abajaasi be baayiwawo bali bameka nti bali 4 kati ngaffe olwo tusobola okugendanga 5 kale oba 6 naye kati ngo muli 6 naye nga muyina emmundu 2 mwaga abalala tebakola ki tebalina bali balina n'ekisesi otyo balina n'ekisesi ate balina n'emmundu ennene kakati nga muyina kugamba tutwali bamalirivu era olutalo luno bumalirivu muyina obbakuba kati mbakuba abawonyeewo bawizidwe kizibu nnyo okuba abasirikale bonna ne bafa abawonyeewo bawizidrolinga abazisudde ne bazisuula emirambo ne gigwawo ekiraba kakati kyebayita charge wewali we nakunyumirizaako emabega nti nawe waliwo briefing ku lulimi olw'ekijaasi
kuba tebajja kugamba charge muyimuke lumu. Komanda ayinza n'okugamba nti njagamba charge temugenda, ngambe charge ayagala n'agamba nja kwogera ogwokusatu muyimuke, omulala n'agamba ogwokuna. Kati olw'okuba nze baabulifinganga ng'omutima gonna gundi ku mmundu, komanda waffe yagamba we ngamba charge temugenda, n'ogwokubiri charge ne tuwulira nga teri kanyego temugenda, naye ogwokusatu we ngamba charge ffenna tuyimuke. Kati nze nayimuka ku gwasooka kubanga nanjagala nnyo emmundu era bambi omusajja mujjako emmundu ekyenyamba yali tagigwiridde naye nga bamukubye essasi wano weewati naye nga n'omukyayi gunda nakyuka n'akola bwati ng'omusaayi gutulukuka naye nga takyalina kyakunkola ndowooza nandaba nga njitwala bwati era nze nga ntunulya bwati omulaba agenda ng'oyagala mmundu wabula ku bibiri oba kyantaasa kubanga engeri gye ndamulaba nga atunula nali nsobola okugikumalu gimuggyako ne mukuba omutima okumanya era omuntu aba muto gwandi ku mmundu era olwagifuna saafaayo wadde mulese mulamu kasita bamukubye nadduka nzirawa wemadde wali mba kyenje ntuukewo nti wansi amasasi ne galyejjama gitirimu kale kyenkugamba nti era nkazi ezaffe tuzifuna twazikolerera ate n'okusinga bino bannaffe wano bo be basoma obusomi waneeno ku ambushi gye mwagwamu gye bakkubiramu essasi osimatuka otya kubanga ekyo nakyo kikulu. Ambusi eyo sooka tebankuba ssasi, ambusi eyo bakuba emmotoka waliwo ekigulumu nga kiwanvu nga wondaba ekisenge kiringa ekigulumu. Mmotoka eyo yali evugibwa Saagenti Segawa Wegayaaza naye ekituyamba tetulina radio call nze nali njirina ng'eri awo mu maaso ate nga nze sibyagala ebyo era nali waggulu waliwo kabokisi kano bwe bateeka ettundubaali akaloole wetwali n'omusikale nali mwagala nnyo omwana yali muluulu naye ng'era nsinga obukulu yali muluulu twamuwamba wano okuba setyati emukono omwana we n'awanika yali akuba 14 etumugamba gerusa balala era tuyamba nnyo okuba abasajja abo bagonza naye yafiiraawo kubanga nze tugwa mu amboosi ngenda okuya amasasi gavuga ngenda okutwala ti nga mpiteeko bw'ati bamukubye na rapidi n'ensooka mpunga ngenda okugwa mu mmotoka emabega mu kitanda emabega bamenga abaana ebyenda byakoze ekibiyiisa abalala mu bufunze buli eyawona eyalaba ku kintu ekyo yali amanyi yasigadde yekka naye kyatwewuunyisa kubanga twagenda okulaba ku bantu nga 36 twagenda okulaba kuba mbusi twagikuba nga abalamu abasobola abalimu obulamulamu kuba naye nga ate nalina nja nga tuli 6 era bonna nkyabajjukira abala simanyi oba bakyaliyo ati bebaani boogereko emmotoka adigenda boogera kati emmotoka eyo bagikuba yesigama ekigulumu yesigama ekigulumu nembuka nengwa munda ngeno tuuka munda ngaliwo n'omu nseyo twalina waliwo bomu bagita grenade kika kya grenade naye nga bagitanga stick grenade ebeeranga akati ng'oli abadde agitadde muno mu bbuutu omanyi yajagalanga nnyo giteeka omwana oyo muno mu bubuutu twalina obubuutu bamuleka akagambo NRA kati bakuba essasi yo nemusalako ekigere ekyo twakinoonya kyo bamuyitanga asiimwe kati obatula ku asiimwe ne mmanya nti abaana baweddemo ndiwonzeka kadingera mbanyiganyigako ndi munda essasi nga gavuga kati ekyavaamu waliwo omwanamuzi awutambala erinnya lye Mustafa Nyoka naye nga kaga ye Mustafa Musota mu Luganda bali muyitanga Musota Nyoka Muswahili naye ffe twamukazako Mustafa Nyoka Muswahili gwe Musota ngenda okulaba ngamba fandisi ndabye ebimotoka wano byayipidde biriko Nyoka waliwo Nyoka n'ennyonyi nawulira Nyoka ati ngenda okulaba nga ngamba fandisa emugamba kiki tuli mulamu tokubidde ngamba ndi mulamu kandi tugenda kunoonyamu abalamu ngenda okulaba waliwo n'omula Majidu yakubanga rapidi Majidu nga mulamu waliwo n'omu omusajja omuteeso bamuyitanga Yokwale abo si 5 waliwo omulala bamuyitanga
bamuyitanga Kasekende tuwera mukaaga kakati bali abasajja jukira nti oluggi luno lw'emmotoka wano gye balina okuviiramu lugenze ku kigulumu kyokka eno gye baaliviiriddeyo ate bano abakuba gye bali bano babasibiddeyo n'olw'emiranga abaana bano abaafa engeri gye baakuba nga ate gundi eri on radio call kana twajogerako mu Luganda siginora ye ng'ali wano waati ne driver awali system ku lwaki biki kakati nengamba ani mugumu nsookeyo nyoka yangamba afande leka ffe tutookeyo wono nsooka y'abamu bajja kutya tebajja kujja nengamba kale era omwana yangamba omusika yangamba bwe gogamba ti ono woda yagenda nasooka okwale nakkiri nembagamba ninaye temuliraana nnyo mupiira gwa mmotoka guli olw'ensonga nti emmotoka zino omanye ez'ebitanda nga byakyuma omanye akagongo kano we bakufunya bate baati okumanya baatukuba engeri gye yeewetamu eti omusaayi gwayiikanga nga gulinga amazzi obugaigulinga olugogo kati buli we gwayiikanga eri nenyuukirira emmotoka eno nebanga eyokola ki eyenyenyamu kagamba nga eseetukamu nebagamba temusembera nnyo omupiira lekawo footing eno efudde tugenda okulaba ngenda okuba tusigaddewo babiri ne Mustapha Nyoka naye nakka wansi kakati nze nvaayo wabula ku Mustapha Nyoka baamulabanga akka ne bakubamu awo amasaka amayitirivu ennyo nsooka ndaaga nemanya no kati kitegeeza nyinza okubeera saddaaka eri abaana bano olw'ensonga kati bali bwe bati balindaani akola ani afuluma bw'osembayo nze nasembayo era nga bwe bakisalawo era nga omanyi ate muna obukulembeze komanda naddala komanda kibeera oba kizaale kati nendaaza naye nenjiya engeri gyenzikamu ate enzike kane yali mbi kuba loola erijjukira nti kuliko obuntu weebuti bulinga amalobo babwisamu ebatimu nga basiba ettundubaali kati nze wano waliwo owereemugi nga wano waliwo owalapigi nja gwawa wakati wano kati obuntu obwo ne bugenda bukwata buti mu sokisi nga omanyi nga tezaffe ziri obugwa buli bugumu nnyo kati mu kulwana bweti buveemu nengenda nduuzinga ki position eno nenkuba omutwe kwalapigi kakati ekyanyamba mu dakiika ntono nnyo maze okukka wansi tukubyambuki nga tukyakuba bwetu tugenda okulaba omanyi batukubira waliwo akasomero bakayita anaka afande Kondere n'awetaku kati ku kasomero kati aweta kasomero bwati nga ffe tupanuye extended omundu mukaaga netukuba mbuusi ng'abasajja balina ejjambiya mwambuusi naye twabata wabula ate waliwo kisaategeera nakibuuza ne muganda wange Gita kuba abasajja twabakuba bwe tuti nga olaba emmoroka ezo weziri naye nga temirambo gigwena emabega saakitegeera Gita saakigambako twakuba wano n'emirambo nga tegigwena oba mwali muwunze obanze engeri gye wali oba wali owunzeeko buwunzi kakati ndowooza kakati Kondere afande Kondere wajja tukuba naye nga mpulira wano wasanyala dde so wonyigawo wooti engalo zikamunda wabooseboose kakati ngenda okwetunulira wanti nga kano akantu sikaliiko kano nga tekaliiwo omanyi kati bwenkuba kuli omutwe kandi buno bugulu bwereemugi kekajja gonna kawulira neŋŋamba aizulu nga mpulira neŋŋamba ekyo kisago oba kyekinsaze ng'omutima gwonna guli fokasinze wali twagikuba mbuusi ne tugijjawo kati afande agenda okujja nawe temoka givamu ng'ebuukabuuka bawalusinga omugezi walusimbere tiwalusimbere omanyi yayogezanga ekirimi oyo ne tupanuwa kakati bwenkoma okutegeera nga ndaba afande Kondere omanyi yakozesanga nnyo Oluswayiri nga lasinga otegeera agamba fate walusimbi we komanda we sajenti mutowesira ngamba tenkoze eki ngenda okulaba njigyeko emmundu awo wenkoma okutegeera okuddamu otegeera nkeera nga ndira kyo sipinto mu ddwaliro
Nenga kuchoche deka kasanti ambusi yonna ali mazo jikuba. Kuba bali bamaze okudduka nga badduse bavudde mu ambusi nga balina amajambya bagawagala side ne side. Balina muwogo. Omanye ente z'abannaffe bano zinezaffe wano mu Buganda mu Uganda zebayita z'abayima oba nyankole kati omusajja asima muwogo nga omunwe gwekananga ejjembe n'agwokya ne gujja naye nga aguterekedde emyezi 6 kakati kairibe ttaka weeri ne gugwa mu ttaka ng'akolokota bukolokosi bati buno bunga ne buvaawo egyo emiwugi nga mweru muwanvu bwe guti. Gubanga ogutali mwokye gusigala mweru. Kakati wana wageze olutakataka wano nga wakolokota tubayo ne kubati twabakuba ne tubakuba mbusi afande najja n'apaakinga naye okutegeera kwange ng'agamba afande wa Lusindi oyo komanda mutowe kira ne banjako akamu nali nkuba nakamugupande anti twejalabe olupya buzi bugupande obwo obumanyi obwalina akuma kabatisho kenalina wenkoma okumanya okuddamu otegeera nkeera saawa nnyala Josephito nembuuza ne bangamba n'asiima yafudde ono omanyi bwe liba yasigala muli abalala ebyenda nga biyiise mu mmotoka ffe abaali wansi era ffe twasobola okukolaki ate tubeera kulemerako naffe baali tuse abasajja baali tuse kakati nga twetala Josephito kakati wano nga tukyali awo yesi olwo ng'afande tanabagamba omusajja towawuyosi ngenda okutula bwenti bamaze okugamba towawuyosira n'ekyo ekinga kikyembadde nga kano akantu kikalabako omusajja yajja buzzi munaye akakoona bwati ne kaddawo era kati kwe kugulu kwe sisobola wemba nyambuka kati ng'oyo omukyala wa Yambo sobola otambula kuva wano tuuka ku nnyumba eri nga siyimiridde kugulu kunuma wano kuva wano paka muno so kano bazaako kazi bakakuba munene ne kakomawo kanaka kaba kasibe serikale balina tekinoloji bamanyi buli nnyingo bwetambula kakati mbadde awo nno n'emyaka gigenda tuyingira oba 9 era mukyalwana tulwana kakati mbadde awo Josephito obulwadde kakati nabeerangaawo bwene nga bandaga nti nawona naye nga wano mu mutwe mpuliranga omanyi ffe tetubeera na nviiri mbeeranga owuliriza gwe ku lususulo ng'owulira omuntu ngalinga owulira kintu kikola bwekiti weewe kiti kiwaga ng'olwo omusaayi olw'ekintu kino kye nagwandowooza ng'omusaayi gutirikanga eri nga guva muno ne gutiri ate nga buli bwetirika mpulira ki kamungulize nga nkwanta nga ntuula wansi ekyavamu nga n'operation sikyabasobola kati 39 olwo yali ejja oba kyali kiwano waliwo balonda 39 kubanga abamu kololo twatuukira kololo abamu bali kololo abala mutundwe ne bateeka erubowa ku lw'entebe waliwo simanyi oba yalinga obulundula baino komoni weri nga eno gundi yali muno ekikyugamu ebyali ekyugamu yajuzijuzi naye kiki kyasooka kati ne bajja nange paka wano nga ndi mulwadde nga bafande Kondere nga antwala nyembuya nga mateekamu kama antwala embuya olwo nga bwe nnina okubeera namugamba afande sijja kusobola kubanga eri njowulira erubowa mwanyi walingawo mwanyi anti ye Michokoti nga olaba lyali ttaka lya Michokoti nga olaba kuba Masaka awala road block eyo yatenye abantu abo bayitawo Nsimbe State era yeemu yeeno kane ne bangamba tukole tutya nembuuza omanya afande yali anjagala omanya musika inatagala muntu muzembe yali anjagala ndi sharp kubanga n'okukuba abo bakirama nga bakubye eggulu nze Sergeant yekka yasooka okukkirya mwanda weya nga nkutte emmundu twalwania mwanda paati sawa 12 kutagotenyumanyo yeggulu eno okubayisa mu kalituusa awo
abala bayise eno wansi wa gundi abala bagenze peke kuba fe twatebera kwa choli ini awo ya mwanda weya anda baba sanga te mwamba ngabucha abasajja batuluma ngabucha donataka ngabucha mwanda weya ate ngogalaba amasasi omanyizi li flat lwatusiwa mu flat naye nga amasasi ogalaba balinga kugamba abadivansinga bobeere mu kwambala ng'ate tujjukira abasirikale labayo abasirikale baliri mu impoti olimanyiyo eri wansi enyonyi zezitukira enofrigi tutuwa basajenti waggulu ku impoti ezo nga gyetuolyokoofuluma mwanda we naye twakuba ate munange kintu experience kyamaanyi kuba gasingamu gaki gasajenti masajenti ffe twakuba aduuyi kati bano bakopolo babugenda okumala okwetegeka ekibuleefingi ng'olwo tulinganga tuli eno kwakyoli ini abalala tumaze bakubira epekyawo abalala waliwo abafiire eno kuwa lobo ogimanyi awo uno nanga tubakubye owulira kakati munaye we tujja wano afaane nandaba nga sikyasobola kati mantwalanga nampa eddagala paka nomugamba naye afande wano ngire ebbanga ligeze kuba gyali myezi ngezi olwo nsula mu lubiri omwo nasangamu first division mulubiri emengo wano a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Eyali komanda yabaali bamuyita afande Karim. Kafande Karimu yalimu afande Karimu nga waliwo RSM oba yali Simba kakati ebbanga beyeetooloola olwo kate nayiniki oyagala okuddayo wemale gwe mwambusi ate ekitugudde era baba bakuba nnyo mbandi eno ate ne baleeta ate abafiiridde ddala n'abamu nga amagulu gavuddeko bagudde mwambusi kigumu ate avane ne muganda yaafande nambadde nsaba mumpe kyebayita paasi sikiriivu naye afande mpulira bubi kubanga ekisooka mu mutwe kikyasobola kutambula nga nze nawano namala emyaka nga 6 nga mnyinza okubanga ate tuba tutambula babiri nga nsobola nenzeka era nga mbangenda gwa bantu nebuzaabuza nendaba obaki oba kati omuti gw'amasannyalaze oba bino ebintu bya state council nekwatako bwendi paka lwennenda nga nziza engulu ate mba ntambula nga situnula wano wentunula wano ttaka nga ndaba litambula bwede kamungulize ngaakolaki ebyo byonna nabyo muyitiramu afaane naddira empapula zange zaala kyosikite ez'eddwaliro neze bampa embuya ne bankolera ekibali ne bateekako siikiriire naŋŋamba ani amanyi ewammwe sikale baaliwo awo ngeri sikyasobola wabula ate wano wajjajjange azaala maama wange ebujuuko obunga kumpi ne mugamba bujuuko ne bampa omusikale bantwala ne baŋŋamba wowoneranga wonna tebateekako deeti kuba tebamanyi bulwadde obunaakolaki wowonanga bw'obanga owonedde ejanga embuya olwo ensi yabyetudde n'abawummudde nga bawummudde abaana bandekawo nga bawummulawo yali nga 9 awo nga gibaggwako tomanyi feza etooka ya Decemba awona nga ndi bubi kati bwe bakimpa sikiriivu nenda kani maama wange maama namulaba naye nga simumanyi nani kugamba namulaba naye sitegedde nti ye maama kuba maama we mukazi munene nnyo bwati yali munene nnyo maama nzaalira ddala akati ekikulu nga muzeeyo omusajja yafa naye nga maama akolaki maama waali kati maama nantunuulira
n'akabanuka oluvannyuma bamugamba kuba maama ekyamukaabya waliwo we twatukanga kitukombowe Uganda eri abantu bekolamu omulimu ng'abantu ogenda nga bakuŋŋaanya ebisigalya byaki by'abaganda baffe abaagwa ffe tukwita kugwa sikyo kati maama kati nga omanyi bagamba nga wali Malunda college awo ku ssomero babadde babattira awo obuwanga buli awo bava kwobwo ne bagamba tugende egindi kati maama wange buli bwe yalabanga akawanga nga akatwe katini ng'olwo agenda kukaabira emyezi egi agamba yuno ennyini omwana wange ate nga nze nzekka gwe yazaala omwana buli yalabanga akawanga akatini nnyo agamba yuno yennyini ng'olajja kuddamu kulya mmere yensonga nti namulaba nave nga ekifaananyi kyemusuubiriramu nga simwali nga katini nnyo nga mutono nnyo kati nimunyonyola maama waliwo omukyala yali musawo mapeta loviisa n'agamba omwana oyo agamba kiki yagwa n'agamba omwana oyo era gwe empapula zange zino zikulaka ziko Kiganda medicine gye baabandiika ezo naye nze natya wane waffe era buli eddagala lya abo ebintu ebyo bikola era tuleme kwesigula nnyo ku by'abazungu kuba neetegereza twakwata maama nno nsebo maama wange atunda kapolotike kabanja kati byalibadde nga byebyange kavanga wano nawali ku kayembe kalina okudda wali wanene olwatwala omwana mumanyi bantwala mu ddwaliro bantwala wa musajja omusajja musawo omuganda naye si bano naye nga nalaba yunga bano simanyi amatu gakola kyebyo kuba emityanawo kyamira bayitawo wawu kukono omusajja ne baleeta esepiki nga gunene bweguti naye nze gye netegerezaamu ndowooza nalabamu nga lulinga olumbugu bagabe lumbugu naye nga ebirala ebirimu ebirala saabimanya bakifumbira ennaku ezi kati olwali lubadde olwokusatu ne banjigyayo ng'akasana katandisaawo okujja ssaawa emu kitundu awo ku makyakata ne bantuuza wati omusajja n'akwata bino ebintu nanyiga muno nnyo nanyiga nenkeera nanzirako natandika okuva muno ebintu nga biri ng'amanda agaddugaga ng'amanda agali awo mukoka n'agayitamu omusajja n'abagamba olaba kati guno gumusaayi gwekwatira kawanga amazima gakatinamu ebintu nga biva muno bivaamu ngenda okulaba nga nentererera ddala naye nga sente zaali nyingi ekiddangamu ekyo era sina buzibu kati kugulu kwokka sina buzibu bwonna nga bw'otunula ku ttaka bwoti nga ntambula kamunguluzenga maama wano okutegeera n'okulaba gaali maziga lyali ssanyu gaali maziga kubanga nkuba ekifaananyi ng'obadde okaabira obuwanga kati ng'olabye omuntu era yandaba okundaba kwange nno gwe mulundi ogusookera ddala okuva ate mu 82 okuva mu 82 ng'amanyi ng'amanyi nti nakola ki nti nafa kuva 82 olwozeeyo mwaka ki kuva 82 kubanga waddayo mwaka ki naddayo mu 9 mu gumu awo ng'agenda okuggwako agenda mu gumu agenda okuggwako kubanga awo waliwo awo emabegako mu 88 nga bamaze otukuba ekona kiraka nali omu ku abo abaleeta abalwadde bakazolite n'emirambo maiti zaffe kati na firiji zinga konteina embuya wali kati awo nga omanyi omusirikale nasala ujanja tebatukiriza kuvaawo naye natumia ujanja ate nga waliwe biseera ebyo lanka zaffe zaali nnene abaali nga abaana baalinga bakopolo nga kutya n'okugaana nenfuna nenkalansi kopolo nenkatolosa ne tuddukayo ebujuuko naye tesamusanga awo naŋŋamba kojja ne baŋŋamba
tikuno yavaako mama tetumanyi gyali yagenda yagamba naye afiireyo omwana we nga we yafa era oluvannyuma yadda oluvannyuma naye omugana nedda omwana wali tojja wano mwaka ogwokubiri yajja n'abagamba ate buli yamugamba we bajja ate n'abanyigira bunyigizi n'agamba kati mwagala olwokubaeri mwagala nkomewo wano kyemwogera temukimanya ateeka okuba nga omwana etaliyo ekimanyi nebyendoota ndoota mufu yennyini kuba muloota anyirira nnyo kirabika yafa guno wokyenda muogumu awo nga guggwako gwali gwakubiri kuba gwe gusembayo bwewawona noddayo mumagye kakati bwe bampa empapula ziri baŋŋamba kumba empapula ziri banno balabya bawummudde amagye kume bulungi woliba owonye omanyi sikirivu tebateekako bbanga ligenda kumala nalwayo namalira ddala emyaka mingi nalwayo nosigala bakusasula ate nga banatusasula nga tebatusasula kubajjukira ebiseera ebyo nesente zeziri ez'omungalo era ono gita kyonva mwebaza sajenti oyo sajenti oyo yagisawo sente ez'omungalo oyo yennyini nga babawaayo mungalo olizayagadde kyetugamba okufuna omusaala ogw'omungalo ogutayita mwakaawo kwakaawo otyo omanyi ffe tulina ekoyi nga we zigiringana nga bagamba basooka kwani the 39 ekoyi foreign nemufoninga ne bagenda nga bagabira bwe bityo oyo gita yagamba pulezidenti bino ebirimu bino mu magye ngoluna enamba z'abantu bazibbye zonna gita naye ayambye kubanga ffe twali tetukivuddeeko naye kati kwekuŋŋaanya wanaffe tutandise omuyambako nga tugenda tutunoonya bannaffe bodda tugenda kutuuka waawo boddayo mu magye bakuwummuza buwummuza kakati ndi wano nga nvuddeyo nfunye enjalo bampadde ebipapula nenjawaka mama wange anzijanjabye owonye nejjukira obulwadde buli kyawonerawo wadde ebintu ebyo byavaamu namalawoko ebbanga nga tebanzikiriza nakutambula oba mu mmotoka ambaako omuntu kakati nagenda ntereera kati waliwo muganda wange awe namasuba bamwita Kazibwe ngeri wantani omanya embeera yali musitwagubu ebintu abantu bali mu bisambu bifulukwa kati nengamba maama ngenze mpona naye kagendeke waaba abantu Kazibwe tulabe ekyokukola kati nzijjawo Kazibwe wenzijjawo Kazibwe awo nasangawo waliwo bakoddomi baffe baganda baffe tegamba omanyi muntu wakuŋŋaanya bantu paka kati ali mubendeni naye bagamba alina abantu nga nsanvu awaka muganda wange kati neŋŋamba koze ntya olwo waliwo akasawo kenna olaba nange oba sajenti gita akasawo ako kajjukira okamanyi bakatasema jimu taxi kati akasawo ako kujanga yakampa neŋŋamba nenzira akakofiira ojokakako obukofiira bwaffe obwalikako NRA nenzira akakofiira kange nenzirira zino empapula nti gulu eringa discharge certificate nenzizinga bulungi nembiteeka mu kasawo awo kati ng'ate tulinawo omulala bambi yafa ekizibwe bwange yali Umarukangave yafa twamuzikaawe bugirukeera kakati neŋŋamba Umaru naye Umaru wano tuli bangi naye omuntu ali musirikale bo baali baana bato nnyo naye ngaolwo muvubuka olwo batandise muli bangi neŋŋamba tuli bangi naye ebintu byange bino bwe bulamu bwange tomanya gye bujjaeyo nyiza okwagala okutereera abasajja osanga balituwaayo kubanga Afande yatugambanga bagenda tuwa emmotoka nga ndi mubiri yatugambanga mu nsiko nga tukyali bato kuba yatugamba njabagulya emmotoka njabazimbira ennyumba ennungi n'obaweerera otunga watugamba neŋŋamba baliwo ebintu ebyo bansuubiza naye ebintu ebyo
Singa empapula ezo zimbulako mba sikyabifuna ebintu ne mbikwata ne mbiwawuma memuga kati gammwe kuba muliyo nno babiri ne nasali nga bwe muli eyo ng'asula mbege bayitawo mu kibutika bintu bino bitereke tobiwanga muntu yenna n'abitereka bantu oba yabitereka oba gwawera omwaka kati tujja oba yali 9 mu 8 mutana gwayaka 9 mu 8 mutana gwayaka nnyo ne bagwogera nako kati ajja olwo bwe bavubuka bano olwo obupikipiki buno bujja buno obutono buno butekambo ebitalinga zino namasuba awo bwe bavubuka batandikawo masiteegi gaawo naye kale muganda kakatandika okukola tulabe nange oba oli awo nifunya sente ntandikira kati alina akayumba kapangisa alina n'akawala kazadde omwana akyali muto ali myezi nga 6 kati ow'omuzeeyi gwe bapangisa mukadde kati nasali amala okuma sigiri agiteeka nonga ku lubalaza agamba muzeeyi olwatuuse nga muli mu mmotoka nti muzeeyi nti omusana mungi naye bbaawo nerabidde kankomewo muleeta awo wooli bbaawe nga bwobimanyi bbaawe omuzeeyi kwe kamuyita bbaawe ono omwana omuto muzeeyi ndooza nga amugamba bazee wange muzeeyi amugamba nti anti muleetere eddala eno gyendi ng'addira akatto nga akateeka waliwo bagitanga batyeza entebe buno bwapangamu obuto bwapangangamu obupanzi 98 entebe z'abantu zebaagulanga ezo kati ng'ajjamu katto ng'atwala wali ng'ateeka wali muzeeyi ng'onagenda namugamba naye bulijjo omwana ono omundekera naye bw'ogenda ku luzi olwayo oba tonatuuka ndowooza nkudda omwana natandika okunkaabirira oyanguwako nti so guno eno sigiri gyakumye neekwata muzeeyi yatugamba sigiri yakwata tandika okuleeta ennimi bazita nnimi eza bbulu nga sitoovu kati atetereza bali musanga 8 omusana gwememula kati balina kateni mu mulyango naye nga ggulu eri bagisibisa guno bugoozi kakati empewo yagira nga neekola bweti kati mbu yayita bweti ku sigiri kakati ne kakwata kati bwe kakwata waggulu eri kagoozi ate we keewuuba kensikamu emeka waggulu ne kakutuka ne kayingira mu nju mu nnyumba Umaru yajja we naliise wa muganda yajja n'ebintu ebyo yajja n'ejjambiya n'ensuwa bekanga byebiwonye awo wembo olugendo wali okubonaabona we lutandikira kati waliwo lweti Katende omumanyi Katende twamuziika kirya mmuli Katende oyo oba yeyaddawo ng'agundi amaze okufiira Kongo jaawo nanga mwana mudogo tena jinsi nga mumanyi by'okusaga tena otoka jinsi liliwacha wapi nemubuli ebyantukako nga ze kula muganda we yawo nemubuli ebyantu amba ku magenda nga gende bombo bakoleki oba nnyonnyole ofune n'ebbaluwa ya poliisi naye kati abamaji babamanyi bakyali bannange nsangayo ne muzeeyi yali awo omusajja bagenda Liberia tebereza Liberia eyo squad nagirimu nene bagamba obwana obuto bugenda mbalala kusoma ndigulira twali mu Liberia wanonda kubali bagenda Liberia naye omusajja yangamba yisa mpozi gwe nenzina yagende bombo abaana abamusindisa na lutuwe bati omusindisaka omusindika omufunya kageti akatono nabamba bajangako ebintu byabwe kati gebyo bibaluwa nga babikujjako ne bakufunza olina dduka abitutte atogenda kwogera agamba leeta tulabe n'adduka olina abulawo ogenda bibabuuza nga tebakyakola ono waaba ate tebakkiriza kuyingira mu nga bakugamba kati dduka wano otova wano olidizaata bitunga ebi ate nga nakiraba dda bannaffe bangi abafiiriddewa abaana bangi baba basiiba naddala wano abaganda bangi bafiira luufira owulira kakati yagamba naye era naguma neŋŋenda ebbombo tuuka ebbombo nkenda olwo tuli mu 9 mu 8 omwo netuyingira ng'olwo muri kodisi
bwaba waliyo wanasanga yani oba bafandise wankambo oba likodisi nga nedwali yinza kati banna nga nedwali kakyali eri kali akabyeri emmanga yoba nyonyola nyingira munda obuzibu bwe balina buli obuzibu bubi olaba emyaka gyali gikyali naye basokalema kujjako wano waya kakati buli onyiiga osobola okuddayo nomala emyaka nga 10 okuba esonyiwa kati nasaka kitafutaje nambuuza ebyaffe obimanyi nambuuza namba okyagijjukira ki nambuuza nimubuulire enamba omanyi bwe yagamba katonda enamba tetugirinamu na mumagye siganya okifuna otya tukirabe naye oluvannyuma saamunenya nanyiiga naye oluvannyuma ng'ate omubuulira kuba namugamba ffe namugamba kati ya pulezidenti lizeezi ala ozeezi owala kati gwe wali gisangira kuba kati nze okufuna enamba mumagye nali wa 25,580 mu ara 25,84 kati bali mu mitwalo bayingadde emitwalo 2 mu guguba baba balira muliko kakati dikiti zimeka ezo ogera kuwandiika mmeka gakyewunya nnyo okulaba nti alabye nnya muka nakyewuunya nnyo nemuzza wali nga siniya kuba nga ndaba kaana kato nga siniya nemubuulira ngeri gyekijjamu sisi wantu wa musituuni tuliwanza vita musituuni tieki kakati wakozesa linnya ki erinnya nakozesa liri yayisa Lubwama Sajenti Isa Lubwama era lyenamuwa nanoonya bwanoonya muri kodisi nangamba enamba yeyiino naye nanjaba mu Sajenti agaba enamba yange yamagye njaba mu Sajenti agaba nengamba kijja kitya kati manfuluma bwenti nensanga keyo omulala yafa bamutase baliwo nangamba nedda lemerako yise namba bazibba dda wano kubadde tukimanyi kati waka ofisi kengenda mwakalala ate bonna bakwatagana bogera eki toja nangamba kati Sajenti kituufu yazifunyamu n'amabaati naye tulekere enamba bo tebakkiriza bo bakuwa eyaabwe wabula bagamba tulekere enamba yo yetakuwa namba tujja kukubira kakati ono bamutwansfaringa alisadize kasinsi agirina twagala nga bamaze n'okukanga kangaawo naye gwe oli musirikale otume musirikale ngamba nange nkiri muguwa ddala oba wagyerabira nemba nga nkisookera ddala nge n'olunaku lwe nayingira obuyeekera ndumanyi okuggyako kyesimanyi nakuzamu deeti n'omwezi ngumanyi n'olunaku nti kuba lwali lwa Sande ogwokuna kyemmanyi kyokka lwa Sande naye deeti simanyi naye simanyi oba zalina kuza mwezi mmeka naye kakati ate eyo enamba y'amagye gye muyiteeramu gitanjaga ojjukire nnyo enamba ezirwali zifuna mu 87 eggulu era ne batugamba nti twali bayeekera nga tetubimanyi natugamba ti omusirikale tabeera namannya ge gokka ge bamuyita na kitiibwa kye kati mugenda okufuna erinnya oba walita lyakuna era abekakasa nti mukwata nnyo abamanyi nti temukwata nnyo mufune obupapula ojjukira bulungi opapula ana ne bawandiika nga tubusibira wano ku papula bwetwasibisa nga magazini z'emmundu manye eggulu ssebo nga tebakkiriza kubeera na magazini emu nagguluneeti nga tukwata nnya kati ntaja ne mugamba sewena kati balaba nnemeddeko kwekumpa ennamba naye kakati tetuba tukola tujja kukubirako ng'oli azze nazirinda nabiraba nenninda omwaka oba gwaggwanako kakati oluvannyuma waliwo mukaomusirikale omu mutalamu omujjukira mukamutalamu najja nga yagala afande ani kaani bamuyitani Kalemere yani sabadde bombo nnyo Kalemere
abadde nga spokesperson brigadier ebiseera ebyo obaoli yalinga yali meja mu kiseera ekyo mwerabidde kati nangamba muula omanya abasirikale ng'oli akumanyi n'ova n'ogenda emoloto waba ayogera mu liswali akuyita semeji batuyita bamuula si bwe kiri era ngamba muula ate ogwamu maanyi nze oli afande kujagenda ngenda munnyonnyolamu nengamba naye saayagadde gyomperekere tolina sente nenga sente nina okumanya nina nze ngenda n'okupakira jazigulyamu abaana amata bagani tugende ebbomu okutuuka wali seewo era ne mugamba omanyi tusooke wali bwe twakola kibu nasookera era bwe twasuukira onasangamu yalyani bamuyitaani so yangamba agenda nakuwummula oba yawummula mumanyi oyo kati enamba nejja bebaŋŋamba mulimu basajenti basatu nga basajenti balina nansonyi katikiro magigaawa manamba yo yennyini enamba emu mulimu basajenti basatu sajenti basatu nembabuuza naye bannange gye bayite empewo nembagamba naye bannange tuli enamba nze najja jange yalwana ebbama jjajjange yalwana sematalo naye juzi wano nga pulezidenti atugambe tugende Wakiso ku district enamba zaabwe gyeziba ne ofiisi najja nankumbi era enamba zabula bbiri nyonyi namba yasituka neva wano yasookera na Senegal gye bagigira gundi emmeeri nga bagenda okulwana ebbama nebabulawo ne bagenda paka Bungereza namba z'abasajja aba n'emyaka emeka egyo naye buno obunamba bwe tufunye wano nze twakafuna kwegamba nti enamba kyebategeeza nti olufa nga bagiwa omulala mpewo era nga tuli kankubuuli nga tuli eggulu tuvula nze ate nze nkubuulya nze nalina enkola yange owulya nze nateekamu kino nga kasita nakitegeera abaana baafanga awo abaafanga abaatolokanga abo abali awo nga tebabajja kuperuula oyidde muganda wange nga tebababika madde kyannyonnyola oli kakati mu bufunze omusajja ne mugamba nedda kakati oluvannyuma ne mugamba olaba negye tubadde tugenda nze tofaayo muwe nenfulumaani mumanyewo mu kageeti awali obuduuka ebombi ne mugamba genda omalirize eggwe ebibyo nsanga wali sina gye nneeyongera kino kindabyeko sina gye ngenda kukola ki kweyongera tufaayo wegenda okole ku bibya nti bibaba mulekwa abaluwa biki bawe yafa bawe nga yafa kakati n'amaliriza ebintu bye bamala bimala bulungi n'ansanga wabweru ne tukomawo olwo ebya baluwa ebyo kweyogerako bye baŋŋamba byambuliifinga ne mbyesonyiira ddala kakati bwe byesonyiwa era ne wayita akabanga kati wayita akabanga exercise nejja ya 210 President n'agamba buli musirikale yenna agende ku district kati ab'Emityana kuba ebiseera ebyo nali mbeera Namasuba wonna yali mpigi naye waffe mpigi naye kati nagenda Wakiso bagitemamu nga olwagisazaamu dda 210 kuba nagenda mu ye Wakiso tugende Wakiso ab'empigiwa kalituuka eri tugamba amaswali gagendayo enamba z'abaana zakola z'abasikale zaabula kati wano basobola babeera olw'okuba nti bali bamayinja bakyaliwo kasita bagenda bagamba njamu ofisi yawe ebombo biki era we twavaawo twadde ebbombo okutuuka ebbombo ne ŋŋamba ffe tutyagana okusanga obalaba bano bagundi bano bakazolite nga babakuŋŋaanyizaawo naye aga Katonda mu ggulu twabala abasirikale nga bagenda mu eri nga bonna tebalina nnamba z'amagye ate nga mbamanyi be baatandika NRA okuva olwo kyovula nti muzeeyi batuka omugamba kati zino namba mwasigaza busigaza kumanya nti yange
nga siiyo erebayo nga gina mu bukyamu bikyaliwo ebyo enamba eby'ennamba ebyokubba enamba ate kati ziriwo era bagenda kikola ki banakikola batya kati kuba abaana abamu waliwo abakambwe ennyo nga oluusi alina oba muganda mayinja oba gwe batidde boosi we nga yabula dda naye bamugamba bajungirako 0 okimanyi ekintu ekyo nebwandikako ne kavi kati ngeyange RA2584 batandika RA0 okujawula n'eri gye babba era lazima zibe figures wadde 0 terina makulu kujawula n'eri abamu ne bateekako ne 0 2 ng'okimanye nti baali bajawulamu dda basookako emu kati ate ne wabaayo naakompuleyininga nti naye bannange kakati ekyo kitegeeza kikati nti olwo wali oyagala kuwummula bulungi si bwe kiri bwe kyali kubanga era kyekyaŋŋambibwa bakama bange nti wentererera nga wonna wadde ebbanga ki ng'oddayo nanzirayo so ku nkomerero owummula otya ku nkomerero kakati nembeera awo mu mbeera bwetyo ne bannange naye kyangumya ne tugenda nga tuwera kubanga n'abaawummuzibwa obuwummuzibwa nga n'obutabo babulina era nga bakaaba olwo enamba tebazirina bakagwa enamba ibaagi yalwanira abalala babawaamu ndala baagala zino ziri ku mwanjo figa 4 alaba eri emuswaza yeyita wazamaani eriko digito 9 emuswaza eraga nti yakayingira oba n'okusasula bano be basooka okufuna abali okumpimpi abalina ennamba ez'okumpimpi nakufuna lanka mangu kuba kati ffe nga maje ombulya buwulizi nkubuuza ennamba yo ebeere nga yabasigi omanyizaawo kaliwo kodi yaba ofiisa netali ofiisa noŋŋamba RA oba 20 21 24 nemanya tiguliwo kiranda mwezi tonimbye naye kati gwe nnamba ntunule ku nnamba yo nga ziri figa 10 ongambe nti oli wayite 2 oba wangumi 2 kakati kyekyo yensonga eyo lwaki bakola ki so kwe kusoomoozebwa okwo okusoomoozebwa kati bakutwalanga ki ngeyawummulanga ki kati era naffe twebuuza kati ssaawa zino tebatudisicyaginga ate tebatukwata badizaata kitegeeza tukyali muki yes kaadi zange sizireese olw'ensonga nti pulezidenti wabawo exercise wezibeera ng'ebyemidaali tali kisita bintu bibambuya nze babimpeereza nazikulagako bazimpeereza kuba kwa afande Katuma afande Katumba ninanga 2 ku muwoozi nzirineera ezaje kaadi ezituyita ku mikolo wange kololo biki bazimpeereza obuna bujuli bazimpeereza nga veterani yawummula kakati ffe wekuba nti so muli awo era twenyumiriza nnyo muganda wange ono Gita noteddira gumu ate Gita aba muto wange so Gita kikyabakolamu ate Gita anti kati abaana bangi abasajja bangi banaize ogenda nze olwo bwe nagirako jaketi nenjimuwa nga ndaba sina kyemuwa sente zimpweddeko nange bayitayo oba ekyalo ekyo kimanyi kyalo bayitayo twagenda wano olaba wano ng'okyamidde matugga ng'olinga nga gende wamuze gye yagula gundi naye kawumu ekisawo wano bayitawo kyamwoya ekyamwoya omanyiyo gye nsanga veteran yali munywanyi wange mukwano gwange naye ng'envunza zimulidde nga wano ayambadde lugabiremu ekituli wano envunza zamulya bali mwalagi kati akola eki omwana muto omwana wali myaka 11 tosomye banaffe mutwa wano wali kale wano mu mailofo nga kale 2
15 naye waliyo veteri gy'ogenda n'akusobera era yaŋŋamba ha comrade katondekeddemu kaki mu buntu nali nsigaza sinya 10 ne muwa sinya 10 ezi naŋŋamba kakati ha naye lwango janjaga jaketi ngino nenjifune nagijjamu nenjimuwa nenjimulekera amazima ga Katonda mungi nenjimuwa jaketi yange yali mpya twali tugeze kuziika kati embeera ng'eyo naye nga mu muntu twalwanirira eggwanga nga waliwo ekinnuma n'abyabufuzi bye batera okukozesa twabatumayo naye ogenda okunoonyezaga nti twabatumayo nga be bano abeeri ng'esembabule okuyisa esembabule kakati aweeyo kizibu okumanya ekyatutwala mu nsi kubanga nze wano we nazaalibwa wanzaalira wano e Bujuuko nze maama wange kuba bamuzaala naye okuva mu paaka yafe oba ovudde mu nkadde oba mu mpya okutuuka e Bujuuko waliyo mayiro 16 naye waaligawo road block 5 kuba omuntu ajja kumubuuza kati bwe balina emyaka 13 obusungu wabujjawo bwakutwala mu nsiko byebyo ebimu ku byakutwala mu nsiko nga n'okutta abantu nga tulaba ng'omusajja abeera mu mmotoka ng'eyo awo munde bannamulabako nga bambi akola bukozi bwati nga bwali muwulizira faazi zina bayoneti bamufumita paka lwafu lwaggwamu omusaayi emmotoka ne bagivuga ng'eyingira ki lubiri bagitanga malire zomwe naawe we nazanyiranga we nakulira tebajjamu mujja ne batwala mmotoka nga bamutta balina okukula nomusajja ddala kakati ebyo bye baakola ng'abaana abato tukola kuba nali mu myaka 8 9 ebiseera ebyo nali muto nnyo nga Amini ajja natusomera awo n'atugulira n'endigunde n'oyo Duniya namulabako nasomerawo keddiini manyinza ni musajja musiraamu Duniya Munderu yali musajja muwalabu ng'alina enviri njeru we nabuuza abaana ngamba ezo nvi ng'obuviri bweru ng'emmotoka eyo Duniya kiraba kakati embeera ng'eyo kyova olaba nabadde nnyiize naye kati ng'abo abava eyo kati gwe gomba olima olabye eki tebamanyi na kiri wano naye kati ffe abali wano ewaffe nga bwe tusibuka wano ewaffe wano bwe watuukira ekibi watuukira ekirungi tebamanyi na kumanyi nti wa muntu bamujjanga mu mmotoka lumu bwanva sayidira emitiyana ng'omusajja tamanyi nti wali Bujuuko ewaffe bali mu mboozi zaabwe kwolota avaamu najja buzi kubanga waliyo dduwa nga mu nnaku ate 3 nina okuddayo nengamba nja kataawo njija nayitawo bwisinga obudde bugenze nga nzira Kampala omusajja atunula omusajja mukulu yatunula n'agamba bannange wano najjayo enkofiira n'asangula amaziga n'abantu ne bakaaba n'agamba nali wano n'omwana wange omulenzi kyokka baatujja mu mmotoka ne bamuzza wali era omusajja n'agamba kati yawedde naye omusajja yavuga emmotoka yagenda okutula bwati nga bajjeyo ebisoba mufumita bamulinnya okuva tetunulamu mulaba okuva 94 bye twala mu nsi naye kati nga bano bannabyabufuzi bannafu alina okubuuza twabatumayo byeyo kwe tajja obusungu batutwala mu nsiko naye mu kiseera kino oli ku kiggwe kati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Biseera bino embeera zaffe mbi nnyo kyensanga kyenkola oli waŋŋamba jyawo tukole kino jyawo nkuwa akalimu kano tetulina mirimu giri awo tetulina mirimu gye tukola okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga kuba n'abalina kapito waabwe bennyini bakaaba naye ate bwe bakaaba bali bulungi naye gwe n'okola emyaka 12 nga tenakyofunye tetusomye ate nga ne betuzadde nabo tebasomye wa muzeeyi nga yatugamba nti ajja kututwala mu masomero
yandibadde ate waakiri fatufiisa netumanya tulinga bajulizi naweerera bwe tuzadde kuba omuntu otukufuna omuzukulu kati abaana ate singa baali tukoleredde ye muzeeyi ye wali omusinkanyeko okuva lwova mu nsiko okuva nga nvudde mu nsiko okuva mu nsiko muzeeyi namusanga yatusanga bayitawo tororo Lubongwe Barracks yajjawo waliwo obuzibu obwaliwo n'akeera ku makya nga tukyalina kugamba nga abaana bakyali boogera n'ebyekito kuba abaana bagenda ne bakyankalanamu awo ne bakyankalanya ne bakuba amasasi mu Barracks ne batta ne bannaabo oba babiri muzeeyi information agifuna yajjirana mu nnyonyi kajja mu nnyonyi ng'abaana bakuba bawugana twagala musaala komanyi twali tumazeewo ekingabi nga tetulya munnyo twagala musaala era njijukira bulungi tuyajja tulina helicopter twagita Gun Chief ekyamagye ekyo kisula mbaayo naye nga combat wano njulifu muzeeyi yatulaga combat n'agamba nange nawe muli nange wendi nange mulaba ne butu ziwunya sente zo n'abatyoli baziba ne bagenda nazo gwegwo omulundi ogwasooka mwaka kyogo 86 nga yakalayira nga kijalayira 86 nga ndi Lubonge Tororo awo wetwali awo olwo omukulaba ku muzeeyi siwe nkoma omanye ffe wadde tusiddwa bwe tutyo naye muzeeyi tusigadde ati tuli bamayiga we kaliko nagambye kuba ndi wano kati naye oŋŋamba nti kakati oweeka akola kimanyi kati ffe tumusaasira omanye tusinkana na bano bajjita ne tubanga 10 buli omu n'aleeta tubanga bali mu debate buli omu n'aleetayo ensonga paka oli agamba naye bannaye muzeeyi nno ayinza n'okuba nga akimanyi tebatutwala mbalala kusoma ebintu ng'ebyo kati tugenda tujjamu ebyo muzeeyi tetulina buzibu naye era abadde ategeka emikolo gye nga tugenda ne tubeerako sigambye ezo gundi ezimpeebwa mulaba nga gundi kololo omulengera naye ngamba okwogera twagendako n'esebo gundi nga gulekawo mujuzi twamalayo ennaku 2 era n'atukwatawo mu ngalo kubanga muzeeyi walundi byeyabalaga nga akwata buli lunaku eggaali anateekako ekikoofiira n'agenda okufukirira ebitooke nawuli abamu abamanyi obyobufuzi byononya ensenyi abamu babizalawo nti alimba bikiri naye nga ffe twaliwo naye nga buli lwagenda atukwata mu ngalo n'akkirya era n'olwo bennyini olwo nga temumuwulira bizibu nga tumumuwulidde era tusuubira yali ategese lwategekera otumiti nga yali ajja ate nebamuwa information kimanyi waliwo obwana bwe yali alina okusinkana bwana buto bwa secondary webuto bwe yali alina okusinkana nange akangenerawo abaana b'essomero lye n'atukwata mu ngalo baveterani nkomewo naye tuwulira ebya rumaazi omanye ebiseera ebyo ono gundi we Makerere we yeekyangira Ddumba mirundi mingi nze buli wabeera mbeerayo kati ng'ekasanje mbeera lwabiriri kale omulaba sina buzibu naye n'ekirala nze kiri kinkakatako ekyokuddira amagumba gano agabannaffe ebisigali wadde abalala tebatulumirirwa so nga oli newabeera minisita newabeera oli ki ogwo musaayi gwaffe ogwayiika naye kati nga walabe Kasanje yajja n'agula akantu we kati ne bakazimba tukuŋŋaanya bannaffe obuwanga amagumba najja n'ateekako ekimuli era ennyumba eyo nsiba ekuumibwa bulungi nnyo baagisiba ekofulu kugamba ebyo ebijjukizo tugenda tuleka kati gaawo mulaba era nategeera baveterani naye nga tamanyi mbeera kimwe tuli oba tatwalanga budde timumpitire baveterani abo njogere nabo mbalabe era jja nakwewuunya kuba bamanyi twaso kyetuliko twekuŋŋaanya muzeeyi tumugamba febo origino abayambala ku uniform nga masala zirakolebwa ejjinja wano naye abo abalala tubamanyi kati emirimu gyensanga sina mirimu gwensanga kakati waliwo omuntu katabola nga nnima
ate nina buzibu wanga magendo olime nti kulima kyenkana kiti agenda bukikomera bwekiti namba bweki okulya kuli omuddo bwakuwaka kumbi akatono nnibire nga nfunayo zinaalya abaana ze banaalyamu akawunga yeyo embeera munnange owangalirawa namasuba awo namasuba ku bata so obubaka ki mu kiseera kino bwoyinza okulekera omukulembeze w'eggwanga obubaka bwenyinza okulekera omukulembeze w'eggwanga ffe tetumulwanyisa bulwanyisa wabula singa afunanga veterani aba avuddeyo oba omusirikale gwe yabeeranga naye mu nsiko omusirikale abantu ba bulijjo bo bazibu n'amuwa information akitwale nti kikulu nnyo kubanga ssebo omanyi gw'omwenyini walagira tugende embalala tusome naye batuteeka mu sitaya ne batukuŋŋaanyiza erira afande Kondere n'ajja n'ekikompola RPG n'agamba nyinyi yote mushuke kwa gari. Nani anawaelezea wanajeshi wanasoma kama mnakataa naenda kuipiga. Era sebo twasobola okuva mu motoka buli omu n'addayo mu unity. Bintu bingi nnyo president ebikoleddwa naye nga tulina ky'omanyi. Ekikulu n'ekirala watusuulirira nnyo kubanga ku ground ffe tumanyi ebiriyo emicafuko ebiri ku ground tubimanyi. Abalala bakulimba abo bannabyabufuzi kuba batuuka n'otubuuza si be baatutwala mu nsiko. Awo ensibulidde nkwagaliza Katonda akukuume